Katonda gwe yatwadde olwaleero akozeeko bulungi nnyo. Mulimu ebintu ebimu Katonda byakola n'obiraba nga byamagero. Muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi, naye nga ngenda kusaba video soko ogimpe like kasito bya nga tonaba kusubscribinga nakyo kikole ddala. Ino ngenda kubeera nno nga ntandika wano era masa ngenda kujja Vinka ko sate munanga ate ne masa Mukisa. Kakati nno ntandisa munanga ate n'omukyalo ono bambi era nga abadde mu nnyonyi abadde wali ku Flight Emirates munange ku lugendo era nazalira munange bimususseeko kaawo. Naye munange ngawe nkugambye nti Mukama alina ebintu byakola nga byo byamagero munange era nga munyonyi nyinyi gyabaddemu mubaddemu munange ate omuzaalisa era nga munange akikozeko awo mwana muwala n'asobola munange ate omuzaalisa bulungi nnyo era nga bw'olaba awo munange abadde musanyu ppitirivu nnyo kabebi ke nga bambi akaleze era nga boogezako okulaba munange mu katambi kano kansooka enkweko katambi kano bambi ate male nkomewo kaawo mu maaso. Nange omusawo gw'olaba she's got sense badde njawo ne musanga omulabiranga ddala. God bless you. Nange nga mbeerawo ku nnyonyi nga oba nga mbeetya unknowing nga binsimba nga banoonya bamulabako nga wuuyo Katonda gwe yatwadde olwaleero akozeeko bulungi nnyo. I'm so grateful. Abadde musanyu bambi ate pitirivu nnyo era nga bogezaako okulaba era nga katwedinze nnyo ku mikutu egy'enjawulo naddala nga TikTok, Facebook kwasate n'emikutu emirala esaidi awo. Kakati nno awo kankuggyeko ate nkutegeezeko nti nno Martha Mukisa munange kyaddaaki avuddeyo kaawo mbadde mpita ayita awo nendaba ku bifaananyi awo bitaddeyo kugambye ku Facebook era nga okusinziira munange wali omukyalo ono bambi avuddeyo wali ku post eyo gy'olaba eyo nno ye post gy'abadde akoze gy'abadde ayolekezaako ku bifaananyi bino naye nga musanyufu bannange abadde musanyufu nnyo okubeera nga ate Katonda amuwadde munnange ate ekirabo ky'olubuto. Omanyi Katonda ng'akuwadde kye bayita olubuto ng'oli mukyala nkugambye ebiseera ebisinga okyebayiza Katonda. Kakati nno ne Martha Mukisa naye era okusinziira obubaka bwe bw'akoze era nga bw'obulaba awo ndowooza ogezako okwekkanya obubaka obwo bw'abadde awandiise ku bifaananyi ebyo naye nga byebyo munnange ate ku muyimbi munnange ate Martha Mukisa nga waali olubuto esaidi awo. Kakati naawe kankuggyeko ate nkutegeezeko era ku sayidi y'emu mbadde mpita ayita awo nengwako ku katambi ka Vinka bannange kye bayita okubeera nga kubanga mulimu abazanyi ba firimu mulimu abayimbi naye mwana muwala Vinka Katonda yamuwa talenti. Waliwo ebintu ebimu by'olaba nga ddala Katonda yakuwa talenti nga buli kimu ng'osobola okifiitingamu. Si kuyimba, si kuzanya firimu, si ki wabula nga buli kimu ng'osobola okifiitingamu. Kakati nno ndabye akatambi kano aka Vinka ne kansanyusa nnyo kubanga abadde just ali mu kkuba kalango aka Equity Bank. Nange sibutumidde mwana ne nkubirayoko kaawo ka screenshot osobole okumanya munnange ate ebigenda maaso ku nsonga eno mwana muwala munnange akalango kano kabadde akubira Equity Bank era nga boogezako okulaba ndowooza obubaka obulengera mu post eyo naye nga akalango ke kano engeri gy'abadde akakubyemu. Oli kushuwa kimanyo baleko nyabo kale nyabo nawe omukyala wana aliwa tekoze munange mulwadde bannange kamukubireko bamuwadde ekitanda mulwadde. halo kyebaleko nyabo badde nze wano gula bintu naye baŋŋambye oli mulwadde ng'olabye n'obulwadde naye wasaininga app biri bye nagamba ebya Equilife. Kirungi ekyo kankusabire otereere bambi. Bwe kityo era nga bw'olabye kakati nno bwenti bwe nkoze wano ku Jaminat Yugi kakasa nti nno video girayikinga kw'osaate n'okusubscribinga ebisigadde oba ogenda bitrekera ate tujja kuba nga tukuwa update yonna. Kakati nno bwe kityo bwe kitambudde tugenda kubeera nga tukomawo ate maaso eyo katono nnyo bwenti.